Program File ku meza gy'olaba tugoberedde ensonga za Sheikh Ismail Ssebugwawo Mawaazi. Sheikh ono yattibwa abantu abatwalira amateeka mu ngalo ne bamukuba nga bamuteebereza okubeera omubbi wa boda boda. Ekyamazima teyalina musango wadde, teyalina kakwate ku bubbi wa boda boda, wabula mu kizibu ky'okutwalira amateeka mu ngalo awatali kwetegereza bamaliriza bamusse. Katwongere okugoberera. Namwandu wa Sheikh Ismail Ssebugwawo nga ye Sarah Ssebugwawo agamba nti ekiro ekyo ekyakulembera olunaku lwe baamutta, Sheikh Ssebugwawo yasula omutwe gumuluma. Yakeera nnyo asobole okugenda ewa Kiso okufuna obujjanjabi ku ddwaliro. Ekiseera ekyo baali basula kasubi era ajjukira bulungi ebyaliwo ng'asiibula omwagalwa we gwe yali ategekedde engoye ez'ekisikawutu ze yali ayambadde ku lunaku olwo. Yamusiibula obudde busaasaana ba n'ayolekera Wakiso. Nina we ŋŋenda, nina bye njagala okulaba ku Wakiso. Nga obudde nga bukyali kino nti ŋŋenda. Nazuukuka n'asaala n'akuba engatto ye, yali musajja muyonjo nnyo, n'engolola engoye. Zali ziwera ssaawa 12 n'afuluma. Kati yali afuluma n'aŋŋamba nti totya, nja kudda. Okugenda ne mulengera bw'ati ng'agenda. Ne sikitwalanga oba ntwalaabawo bwe yali tannafuluma. Kuba bwe namala omugololera n'azuukusa abaana baali mu luwummula, n'abazuukusa n'abayita n'abagamba nti muve mu buliri wammwe, mujje mugenda kutandika kusula ku buliri bwa maama wammwe. Ne muyombesa nnyo ne mugamba abaana obatawaanya, obudde bukyali kino nti nkubulidde abaana bagenda kusula wano. Kati nze tisaagobawo baana naye mbaleka naawe babikyebakyeya. Kati ne mugololera n'afuluma n'agenda, ne mulengera ng'agenda. Naye aŋŋambye nti agenda Wakiso. Olwo agenda ezo ssaawa nga mmeka? Yali ndowooza 11:30. Kuba bwali bukyakutte bukya. N'afuluma n'agenda. Waliwo ensawo eyalimu ekyapa kya wano. Ne mugamba nti ebintu ebyo otambula nabyo otya? Tindeka. Mwalimu ne passport yange. Ne mugamba omanyi nze mpa passport yange. Gwe genda n'ebintu byo, naye passport yange kola ki? Kindekere. Nagamba kale passport yo yiyo olabika onyiizi. Naye bino kankole ki? Kaŋŋende nabyo. Ne mugamba naye ekiro kino ntya nkomawo totya. N'afuluma n'amukubira bbaali n'agenda. Kati mbandi awo ziwera ssaawa ndoza zaali 2. Essimu nejja. Neŋŋamba jangu ono agudde ku kkubo. Ne mbagamba abadde kinti agudde ku kkubo. Jangu. Ne nyambala mangu ensinkana mulamu wange Aluna. Olwo essimu ani agikuba? Mulamu wange Aluna. Kati saafuna ntiisa yonna nti oba nti ŋŋamba oba kyekiriwo. Kati nimusinkana mu mmotoka ye n'anvuga nga ŋŋenda mubuuza kiki nti tewali, jangu tugende. Tuba tutuuka e Kayunga bwe tuti nga ndaba abantu bakoze eki, bayimiridde. Omutima ne gunkubira nti waliwo ekitali kituufu. Twasanga omusaayi gukyava mu mutwe wano, ejjinja bwe bamukuba ejjinja. Awo nange saddamu kukola ki? Kutegeera bulungi. Nendeka nga bamutwala emulamu. Nze n'enkomawo eri abaana. Maaso gange agaasembayo mulaba lwe yansiibula nti baayi naye totya nkoma.
ku stage y'omusenyu wano woolaba e Kayunga kyekifo omuli abaalaba nga obulamu bwa Sheikh Ssebuggwawo busaanyizibwawo. Kigambibwa nti n'abamu ku baakuba bamanyiddwa bulungi mu kifo ekyo era n'amannya abaliwo bagamanyi. Abasinga abaali ba boda naye nga be bakwata bali mu makomera, abaali babadde ng'abawonye baawo nga bava ku kyalo kuno tebali ku kyalo ekyo kubanga byava bugembegembe. Omuntu omutuufu eyakuba newe yatundawo Semuyaba yatandikirako keese kubanga yeyajja n'agamba wuuyo yemu, naye Semuyaba baamunoonya poliisi bw'emukwata twawulira nti bamukwata suubira n'afunamu akantu amangungu n'agiwa poliisi oba abaali bamukutte newe yatundawo yavaawo kuno ku kyalo tetumanyi eyalaga nga gwe bujja n'obanga awolereza nga bakusukuma eri kuba waliwo omwami yawolereza waawo mu katale w'amanda n'abagamba bannange omusajja tumutwale ku poliisi bamusukuma eri paka bo bamukuba ekigendererwa kyabwe olwo bo bali abatandika entandika bo olwamala nti batandika okuba bo ne bagenda baddamu kulaga abo abatandikwa be baliwaawo Semuyaba n'omulanga bamuyita musiraamu Isima nga ye musiraamu ne Semuyaba abo baabulira ddala manyi nakibali. Semuyaba ye muvubuka ayogerwako ennyo omusango guno nti yasikambula Sheikh Ssebuggwawo mu mmotoka era okukuba kwatandikira awo. Wabula ne gye buli eno Semuyaba takwatibwanga. Yadduka era yasinziira eyo gye yali addukidde n'atuma mukazi we n'atunda poloti gye yalina okumpi n'ekitundu ekyo. Olwo n'abulira ddala. Ekyewuunyisa ku dduuka wano we battira Ssebuggwawo we wali ssentebe Muswangali Francis. Muswangali yali amanyiganye bulungi ne Ssebuggwawo, wabula ebyembi ku lunaku lwe batta Ssebuggwawo kyamaani ono yali asuze Luweero. Bagenda okumutegeeza nti waliwo omuntu gwe battira ewuwe kugenda okuvuga okutuuka nga munywanyi we gwe basse. Omusajja gwe batta oyo Sheikh yali mukwano gwange era nga lwayita wanankubira kajjaamu ne bambi lwe yafa tebamutegeera. Yayita wanankubira kajjaamu nga saaliwo nga ne kabriefcase ke yali amaze okuyingira mu takisi ne bamujja nga balowooza nti muddu wa pikipiki. Bwe baatandika omukwata wali yadduka ajje wano Mutaasi naye nga siriiwo era ne bamuttirawo mu mitayimbwa gyange. Yali nsubi nnene nnyo abantu okwanguwa ne bamukuba emiggo mwami n'afa. Agezaako nduza okusaba essaala esembayo naye nga tebakyali kyakukola. Era abo abeenyigira mu kintu ekyo baba bakwata bakyali mu kkomera. Abalala batalina nsonga baba batali bafaayo. bakwata abantu nga bano Mpinga 8 naye enkomero basigalako 2 abalala badduka tebaddanga mu kukyalo kulabikako. mu kukwata bagobereranga ki? Bamu be bakwatanga omuntu ng'ayogera tikuna yalabye gundi paka ne bagenda nga basulafula yasigaza y'abantu. Omukyala yakkiriza butereevu kweyagala nze nakubako katono ne bamanyi nti ddala yakola ki yatta n'omuvubuka omulala. Abalala betulooza nti bali nnamba emu mu kukola ekintu ekyo badduka baddanga mukola bikako. Naddala oyo yamugira ddala mu takisi eyamukwata mujja mu takisi wetaddanga mukola bikako n'omulala eyamuyambako tebaddanga. Tebaali ba kitundu kyo? Baali ba kitundu naye ng'ekyo si kyange erusindala ebigembegembe nenza okuba ndi mu ttawuni wano emu yonna muno bagoberamu ebyo tebibulamu. Olubola nti osanga baali mu nsonga naye abamu bakozesa ssente tebafaayo kati bali basobola okunywezaako ne babasiba era bakyali kigo mu kkomera. Ensonga ezikwasa ennaku za Sheikh Ismail Ssebuggwawo Mawaazi baamutta January wa 2015. Abatwalira amateeka mu ngalo baamuteebereza kubeera mubbi wa bodaboda naye ng'ekyamazima baamulanga bwemage.
kibi nnyo ky'okutwalira amateeka mu ngalo. Lipooti ya poliisi ey'omwaka 2016 gwe mwaka ogwedde tennafuluma, naye omuntu omu yadde antegeezaako nti omuwendo ogwabattiddwa mu kutwalira amateeka mu ngalo mu lipooti eyo ekolwako kati gukunukkiriza mu 100. Ebyo biyongera okweraliikiriza era ne byongera okututegeeza nti waliwo ekizibu ekinene eri eggwanga wabanga abantu 100 bafa buli mwaka ng'ekibatta si bulwadde wabula abantu batwalira amateeka mu ngalo. Kitegeeza tulina kuyimukiramu okulwanyisa ekizibu kino. Tuddeyo mu kugoberera amateeka. Katuwummule tudde twongere okugoberera omusango gwa Sheikh Ssebuggwawo gwakwatibwa gutya.